Hello, I love from Mtindo TV. Tuaniliza kushare Feno the girl child. It's me, your girl Ben Bridget. Nga sisenze kampusene bannange era nga ninayo n'omugenyi. Hello, I am Mtindo TV. Hi everyone, I'm Chris. Yeah, I'm Marcus. Yeah. No, these days. You were high, you're Kizali. Olabika nako zino. Alika nako zino yaizoko. Tuaniliza kushare Feno the girl child. Mande yaizokwana, that's why he's high. No. Olako rayo tuzana mulamwa gafogamba tumanyi fe girl child ever tubane vibe. Tuzana mulamwa gafogamba ati nkoze sachi esimu esanide ku mwana omuwala. Hello. Because such what you use phone in new curriculum what you use of a phone on a girl is comparison. Oh, teacher, can I help you? Can I help you, please? I love you. Can I help you? Yeah, we can say that the use of a phone. So how can a girl use a phone? Muganda wange wana muleke. Nenga baniga mikwano mugamba mutya. Long time no see. Akaniriro nkalaba lumonde jali abala. Kali wa muganda wange. Omenje jangambe cyabanyiriza ngakupa lumonde muwogo. Nebene kuzo tebachanyiriye eri munali. Akakati abalabi baffe omulamu agwa fongo kira kindi kubalabi ndikumu. Omulamu mugulide. Enkozi entufu yesimu ku mwana omuwala. Oyine simu? Oyine simu? Nine simu iyo. Wajifunza ku myaka 17. Mingi nyo. Wajifunza ku myaka 15. 15, okay. Najifunira ku myaka 12. 12. No, 12 twachucha beza abamanga bachatukuba. Nenga mulaba. Gatatu nagenda kunkozesa ntufu. Tusoke ku myaka emituufu mwana omwala gye yalifunideko essimu. Myaka emituufu. Era nga bompa emyaka gyo. Nga bompa n'ensonga lwaki olaba gino gye saanidde. Nze nganze omwana omuwala yandisaanidde okukwata essimu emyaka nga 18. Why? 18 mingi. Lwaki? Omwana omuwala omanyi kale omwana omuwala by 18 years no bamukwesalirawo kale obanga emind ze ziba zitandise okukula kati ebiseera bisinga abamu ababeera n'essimu wano nga bakyali mu myaka emituufu ebiseera bisinga bagenda ne bagulira essimu oba muzaddewo naye nga mulimu oluusi bye baba beewala ate nga obonaba ogikutengoyezeza emyaka 18 ajja kuvaako kwa bajagamba buli kimu okitegeera ng'era bw'omanyi bulijjo kati nze ndowooza olusiina myaka nze ndamba omuntu yandisose n'alaba mindset y'omwana we alowooza osobola okutunira Bridget oli mukale ndi mukulu wo nate ulira kale oli muto example oli muto nze mukulu wo nate nga ebirowoozo gwani yagamba nti akalolo kabakato nga nate nga ebirowoozo byange onsingako ku mindset onsingako kitegeere nze mbadde ndowooza nengede embeera zosoka tuna embeera za kakati nze nyera soka nkuwe omuntu okwata essimu embeera za mwana sokoleke ekyembeera soko kireke myaka emeka njagala myaka ngamba nyina kugamba emyaka naye asoka njogera atosoka walala eyo tujja mu maaso ngambye myaka omanyi nze nina olugezi emyaka nga 13 lwaki 13 adolescence stage etandikira ku myaka emeka kati mu myaka egyo manyi njagala nkuwe fact nawe kenyini okirowoozeeko ebiseera bisinga omwana nga batandise omukwana manyi batandikira myaka 13 awo 10 ebiri serious tege kati singa ovaayo essaawa zino omwana n'omugaana okukwata essimu nga myaka 13 ne bw'oba ofootya ne bw'ogenda mama fiina era abajja gikwata kuwe kiri batandise okukola ki omupika kitegeera abatandise okukula kati ngammwe kale eyo nze kunze ngwa wabiri
Mwana ofune esimu ku myaka emito era omwana ofune esimu ku myaka egiteekeddwa gyateekeddwa gifunira kuba yabaye she's above 17 yawo kati wanene emito nze waliwo kibebi kyenterefolinga ku TikTok kina esimu she's just 2 years naye olaba abaana omwana bw'omutandikiza esimu ng'akyali muto obwongo bwe buwalibugejja buba busagoloza lwaki omwana w'ekibuga alowooza kikulu okusinga ngenda kuwa example yini abazadde bo mu kyalo balaba abazadde abakulukulu abakulira mu mbeera eno ate nakino nkisoka nkiyiseewo teri muzadde ndowooza yandyagadde mwana we kulira mu mbeera gye yakuliramu kitegeera so kati omuzadde bwe wakula nga tolina ssimu manyi nti wali ogyagala obanga kale nti zaali zimaze okulira wali ogyagala kitegeera naye kati nawe omwana nga wali ogyagala kifiiringe ngaomwana we tagirina myaka kitegeera kifiiringe ngaomwana takola ki tagirinaawo kitegeeza n'omwana naye agyagala mu budde obwo oba olina omuleka omwana n'akwata essimu okay mulaba omwana omuwala yandikoseza ati essimu kugamba mu ngeri esaanidde but I think essimu yaso kiri naye ng'essimu gwekyomanya toyinza kuwa omwana essimu nga tekulira eba yabali eba terina fali andazina okubeera ne layini mateeka balina obbawa bamukubira alina okufuna bakola ki bakubira ekirala kikino abazadde mukweka omwana omuwala essimu musimanyanga lwakuba bagenda mukwana ne bwoba ofootya bajja mukwana bajja kwekakkananebwokolotya nebwogimulyako n'ogyokya ensonga ezo mukulu oli agambye nebwonoonkweka essimu nebwonogimukweka kale afazaali anafuna buno obugabiriti obwedda MTN bwe yagalira mu bwere n'akakwata n'akakweka bazawe ensonga y'essimu eyo nze si supportinga n'abazadde kukwata mapeesa mugiwe baana nze essimu yange yagenze neekako wano mukadda muwulide mama nampaka mapeesa naye ng'ekyamazima sirina kyengenda kukozesa mapeesa okugjako okutekitinga okukuba okunkubira entubabonyeŋamba genda anti abazadde enfuna siyemunayeokati waliwo okubeera nga ndineka mapeesa lwaki oba ofuna spirit eri egamba nti kanjeko oba njimugaane obanga kati atamukoto obeera nnyo ku simu yino nyo kalitulamu esaawa zi waliwo mama yangambye obeerayo ku simu yampa yaki anti kati waliwo gikozesa ate n'okisusa kati gye balina okukola ku masimu labayo ebyo bisuubirwa nze we nali nakafuna smartphone bwe nali sinagifuna ngamba bannaye nja suulanga kuli sijja kwebaamawulire mukimanyi nti omuntu abeera ku simaati ne mapeesa omuntu wa simaati osobola nga akola kino n'abeera ku simu naye ate wamapeesa agamba ine kimu bankubire bwaba talina kati owagira kimapeesa smart byonna olunaku lwe nasooka okufuna smartphone naye bakasaawa mwenda sigenda natandika okubeera ku simu saawa emu nengitajinga nejula bulungi nenkwata essimu nembeera ku simu paka saawa mwenda nagula gibi 3 nembeera ku simu paka saawa kati solaba kale nti waliwo effects zaayo kati omwana newoba ongambe nti ali mu kusoma kiri kimu affectinga nga ye ebiseera ebisinga obungi wakati omulaba kati nga nze nagivako saawa mwenda naye ate bwe nagenda nga njibeerako nayo mbeera nagenda nenjikola ki nenjimanyi nze natuukanga nebakana nyange eri wali eri data kwali biki naye nga nkimanya essimu yange naye nga abazadde mugyeko olugezigezi okwata omuga okuba omwana n'omumenya n'omukono mbwakuta essimu soma abazadde nze bakakasa kineeno teri mwana atuuka myaka 18 omuwala nga takukusangako ssimu tekibangawo ate ekyessimu bagambe soka owulize ekyessimu bagambe sokoleke ekyessimu bagambye kitono nina kwensinzidde banange nja bajjukiza bwe n'abatudde olaba nawe omulenzi olaika wakuabazadde bazibu nze naline bangana essimu nze ntandisa okukwata essimu era kyova ekyessimu nkiremerako nnyo ntandisa okukwata essimu nga ndi musajja mukulu
Shege. Madenga P7 sirina simu. Sini ya wano tandise kube ya mama. Sini ya wano tandise kube ya mama. Ngata genda ogule iyo ategamba gule iyo ategamba ogamba tayo ngamba kata yagalaji. Oliganze. Shege. Chama zimacho primary twainanga. Era katinde tunelera inaonenga. Checha nemeso bera nesimu mu. Sini ya wano mama yangamba ngichi. Ngamwe kwata kuyene mbako gwe nkubira. Genda ogule iyo we katwa. Waliwo brother wangali ku lutalo. Waliwo brother wangali ku lutalo kati wa. Bababo bagaye bagulire simu naye okubire Aizoni omugaye nti Aizoni naye bangabye kwe baba yebao sinyabo okay ale mwe bale mkulikeyo nyo kakati ngeri ki esani ndo mwana mwala jyaniko sozamu simu esogera dala bazadde basinga balowooza omwana okubeera n'essimu ayononeka akola atya bwe bito kati mwamulaba ngeri ki esaanidde kansooke bannaye mumpe mu kukyala kansooke sigenda kulemera kazinda omanyi gwe twesobola essimu eno ogiraba smartphone ina access ku nsi yonna omwana wabeera n'essimu eno asobola okumanya buli kimu ekikola kifa mu ggwanga essimu eno erina ebirungi byayo erina ebibi byayo erina enkozesa yaayo kwegamba kale erina ebintu bingi nungi naye ate embi Shege kati bwe tuba tugivuddeko essimu nsaba kuwabulamu essimu eno kisindi wabulamu enkozesa yayo kakate essimu zino tetuli babi mu face wabula batulaba enkozesa zaayo kati waliwo omuzadde bw'oba osazeewo ogamba nti omwana wo mulekera essimu bako application zogana ku ssimu ye Shege oyinza okugamba sisanga Facebook mu ssimu yo mu buliri bwange tobaayo nenji downloading nenji after use nayo ka app freezer after using akateekayo ntekayo WhatsApp wembaliza WhatsApp nganitekayo oba if not I uninstall it nze kyengamba ekirala kyekino kati sigenda kugamba bazadde babyeko kyebakola kuba kale manyi kyebasobola kukola naye kati kanjogere n'abaana bawala essimu zino tulabye ebinene Shege nga tukozesa essimu eno neera obirabye osigadde nga bwoli olabye pornography otunudde n'otunula n'olaba porno olabye ebinene ebbanga lyolabidde pornography ebbanga lyolabidde blue movie dikumala ekyegedde dikumala kati no manyi kati abazadde kitebagana abantu lwaki bagana abaana okwata essimu babagana ebintu bino blue movie ebyo pornography bitibiti Shege manyi ti ekintu ekikulu kyebasinga okola ki obagana naye kati babirabye kati babikuse Shegera babikuse goge mazima issue eno generation toina kyogenda tugenda kweka mwana kintu ekyo ne bwatabirabe ku ssimu ye ajja bbira wakuyamba omwana yake nyini yeyewa enkola y'essimu n'amenyi kati obudde buno ngenda teekako data batuwadde waka nkole research ntuka obudde buno anti wuliriza tuka obudde bwe buti ndabe ndi mu free time yange mpumuddemu nengenda ku TikTok babirabye bakoye babirabye byo sijja kugamba nti babirabye buli mwana ole omuzadde wamanyi nti olina smartphone ne ajja kwagala mbuze mungo musigera pornography ayamba kituveyo kalowoozo situveyo sijjalebeza mbize okay Paulo golaba ngeri ki esaanidde omwana omwala gye yandikozeseza mbadde sinaba wayange mbadde nakabawa Jessica gundi kati ngenda bawera wano eddakiika Paulo tuweeyo olina eddakiika 3 tuwe enkozesa entuufu ey'omwana omuwala nga alina essimu omwana omuwala enkozesa gye yandikozesezaamu essimu kamba olaba omwana omuwala essimu essimu yiyo essimu nga yange kale gwe yo gikozesa otya abanga atuwangeri iPhone ogiraba neda olaba omwana omuwala enze enkozesa gye nandikozesezaamu eyange kuba ebiseera ebisinga mbeera n'obudde kuba abaana abawala ebiseera ebisinga tubeera n'obudde bungi bwokozesezaamu essimu obudde bwokozesezaamu essimu budde butya temukola wamu butya ewaka kati katugeze ewaka nsobola ogamba nti oba bampadde kineeno kukola kino na kino nenga nti bwe mala okikola ngenda kudda ku ssimu yange ne bwenkola ki ne bwenkola ki ne bwemba
ndabye pornography mama kizibu nnyo okugira kubanga olusinga banki yamulaba olusinga ndi munyumirwa ate mama akuyite nti jangu okole kino kati kye kiri kyennabagambye ne kisingako nosooka n'okola ekintu noga nti nze bandagidde kino naye nomala n'ofuna obudde bwo obweki obwesimu naye ebiseera ebisinga bagamba okola ekintu anti ebiseera ebisinga ekiretera abazadde oluusi ne banakujjako esimu n'agyasayasa kubanga ebiseera ebisinga ddala esimu za smart osobola okugamba oluusi oba olina kukubidde oluusi akubidde togikutte n'otuuka omuzadde nakakola kinoga gundi yankubidde akamala okugenda jjuka togenda kugenda na muntu dakika ziwera 2 naye osooka n'omayiza noga era akugamba kimu sookomeza ebyokola esimu esikolaki ne bw'ogivaako nkeera ne bw'otanaaba kati kwegamba obutakola mirimu nga tuli ku ssimu anti negative y'essimu nkozesa ki ey'essimu entufugo gye wanikozeseza mu esimu eyange nze data kumpi okoba kwale ngambe kuteekako data ndowooza abanga kale mu free time yange nenga wakale ninawo akakompyuta z'essomero oluusi zibako abaana bangi nenga nga nja kudda wakan research by the way batugira computer batugira computer nene oba kale oba kale time endaje nfuna ngamba ngenda ku TikTok kitegeera kumanya bifa mu nsi biki kukubira be kale like bachali bange ita globalization nsoma history kitegeera ensegende ekyuka mpola mpola kitegeera ffe twereetera ogamba nti olebisonyi singa ffe twereetera ogamba nti oba kale ffe tukozesa ebubi ddala amasimu esimu zo size zitono nabula ffe tweyonoona kati kyekyo olaba kati esimu abawala kati byoyagala olaba obirabyo bikooye kitegeera kati yesaawa nawe wenyini noddemu omutima ogambe nti kati saawa zino kyeki kati binyambye eki yesu obitunuddeko okoze ebitakugasa ku simu bibaddewo naye terina kyebigasa kati mutereezeemu awo kyekiringa beni nze lwenafuna esimu naye nali sinagifuna zimama wange yaŋŋamba togenda kukwata simu nga nkwata simu ng'okyasoma naye ate bwe natuuka ye yali alowooza nti ngenda spending a lot of time kusimu buli kaseera mbeere ku simu ngeri gye mbadde kuyiye nga mbeera n'emikwano gyange twogera mu message yalange esimu egenda kuma naye we nafuna essimu ate natuuka nenjeesaako nzeka nga ngikwata lwenjagadde neŋŋamba nti kati nina gikozesa buno obudde bwe buti ne bwe buti ate ze my side esimu engeri gye ndikozesa muzinde kati ndi ku yange omanye abawala tulina obuzibu tujoyiningaga groups ag'essimu ekyamazima nosanga stika mu simu yo jukira baziweereza niye abatomo banjigera yabwiriye kyabana nze simanyi entegera y'abantu ze mwana simanyina ekyastika kyogereko nnyo obwedda kyabalemye ekyastika ku mawonyo kati nze bwenda ba group omanyi waliwo emikwano egikujoyininga ku group bwenda ba group nga tenyamba nyiga exit nyiga left nenjiduka kati sibuli mujaga kikola anti sokola be chikuyamba wati accidentally my mama akwata kusimu yange nasanga mukali ka sticker yaloza nze nakatadde mukube kavude mu group naye ganze joininga nnyo groups ezinyamba tulina executive group ey'aba leaders tulina ey'aba youth tulina kugamba eziri educative eziri kugamba motivative obofuna ezo bwezi joininga kusimu yange nazo osanga ekyo kiri kugwenga gwe omuntu kuzenze nganzo okugera akora ekyo joininga groups ezirimu ku magezi nina emikwano right now egikuba esimu neseerabikirira nnyo and by the way gye nasigaza kusimu yange nti mama waali awo sigenda direnga mukwata waliwo giri emikwano gwe gundi gwe muzadde waali awo nosoka ayogera mulinde ayogera sokolireko nina emikwano nga bwokwata esimu ng'omuzadde wali awo no problem tewali buzibu kati giri eri egikuba egikozesa ebigambo situka I blow oyinza okwerabira okutuka nakozesa enamba endala nga tomanyi nokwatira mu maaso g'omuzadde gwe gundi omunaku bwesimu nanega kuba omulabu wemuzima omuntu yanga waliwo nakwata esimu mu maaso gamu mwana tonka baby naye nga gesi gino mikwano egyabujjo kati nalekamu emikwano egikubanga newaba omuzadde wali awo mama nakuba nanga
Gundi ani akubye maka agenda wemula mama tokwata ati sikwata ali njagala mujiri emikwano mama nkwatirako ekwato esera likira siba ku stress so njikozesa mu ngeri yofuna emikwano eginyambe ginzimba wabula egitansuwaza oli naweereza ekifaananyi ng'ekyamazima engeri gyayambadde mu kidecent kiki naye nga engeri endala kujoininga groups zirimu mugaso ekirala kufuna apps zinyamba nze Wikipedia omanya ko master yatugambye ka download naye nga mbadde sinze kakusimba sikakozesa kati kwegamba for study purposes that's how I use my phone ebinsanyusa nzanya nnyo game ezi keeping obongo bange nga buli active lowooza tomala gazanya wabula lowooza ezo ze game zenzanya naye osanga oli azanya game eyokwambaza buddole eyokwambaza buddoli wintu kale si kibi bayira buli mwalina ekimuwa essanyu kati ngeri kyendala kandabe zenyongeza ku nsonga yo Bridget omwana omuwala bw'oteekuza teri agenda kukukuza azina emyaka gidduka ekitegeera emyaka 13 etegeera kankugambe muna kino lwako mulimu abaana nga myaka 13 nga talisinga 18 namanya nti esimba gikozesa bwe bati neyanziza nnyo obudde bwemaze namwe naye mwampe y'engeri emwemu gyayinza okukozesaamu esimu as in effective of using a phone engeri emwemu nawe omulenzi tuweeyo yalitoli muwala muyimande wafaanana muwala ize tetugendayo nnyo eyo tuweeyo engeri emu nga tolandaga tweyengeremu otandikidde wano ulira okwewanika bampisa wano otandikidde wange oyagala engeri eri negative positive engeri omwana gyakosamu omwana omuwala ali eyo mulage engeri gyayinza okukozesa mu ngeri positive okay kati essimu osobola ogikozesa mu ngeri nti kati essaawa zino tuli mu kyebayita competency based curriculum whereby curriculum gye tulimu eyagala research mungi kitegeera so kati omuwala alina okukozesa essimu okunoonyereza ebimugasa so si kudda mu bitakolaki bitamukwatako if possible whatsapp gijje ku ssimu yo kitegeera kati kamaloma nayo kati nganze mbagamba nti essimu muzikozese bw'oba kyali mu ssomero gikozese for study purposes kyokka kitegese nze nganze omwana omuwala engeri gyandikozesezaamu essimu oba nze kuba nkyogere nankya kuba omwana omuwala engeri gye twandikozesezaamu essimu obutatufuga essimu twandigikutte mu budde obutuufu noga nti ngenda gikozesa kyo ne bwokoyako buli kimu kyoyaga naye buli kimu kyoba okimaliriza akati nze nganze sigenda bba wangeri but nze kyembagamba weefunire tayimu yo ngabe ofune ne work plan okitegeere omanya nti kati obudde buti ngenda kukola kino weewe n'obudde omanya nti kati afutanga mumaliriza ebyewako bawakawedde ngenda ku kino neyanza views zammwe abawala beekoze nabo nammwe mubegambe nga tubigamba balala ekyakono omuleke ebina mugaso sooka olabe ekikuzimba gwe nga gwe olaba nga pono takuyamba muleke tena kyakwongera ogambye obakakyabacaka obudde bwe wandimaze ng'olaba pono kyamazima download Wikipedia wewandiise create your own website kwegamba tweyanza obudde bwe wandimaze ng'olaba pono kenda olyemu ekikomando genda webake ayinozi yali ku kamera naye atwagala bwagazi bye